wabadde osikafu ojja kuserena ekutama ku social media akati kansoke mbasomese mkuno njagala ontwale mpola nkumanyi toyagala Bobi Wine ate sigenda kuwolereza Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi omukulembeze wa NUP omukulembeze wa ghetto omukulembeze wa Firebase omukulembeze w'abantu yaze ku Serena yabadde atambula nga kamera zonna zikoze eki zimutunuddemu mu bosoma international diplomacy kati nze nsoma ndi ku university nsaba abasoba namwe muntegere bulungi kyebayita international diplomacy bakugamba mu diplomatic world tulina tambula straight bobera mu audience ne waba Obama nga atambula aliki straight kati mukwano gwange Saimo muyige engeri how to approach VIPs kwezi tosobola kubanga gwe kyabasinga wa busoga nga nakula naawe nga ndi mukwano go nombongako ebyekiyayi okubongoko kukoma mu ghetto okubongoko kukoma ku kkubo okubongoko kuyina ebitundu ebikukola ki si buli omuntu mu public mu kifo ekiri corporate nga kiri oleeta akakonde mbobonga naye incident ene yandasenga professor ate ebyaddala Kyagulanyi ayinza okuba tiyalabye Saimo kubanga abakulembeze babayigiriza okutambula upright okuvirira ku Obama ba President Museveni bani bona batambula baliki upright ekyokubiri nti omukulembeze ngo bamuwa handshake tebamuwa buno bukonde obukonde babukola waliwo outbreak y'Ebola ate babukolera mu ghetto kakati mbuliza bino sagala biteke mu mutima mu bikwezi bino sagala biteke mu mutima musoko siri kamalepo yi tugende mpola wana abantu bayige ndi corporate era sigenda kuogana kakati omukulembeze ngo oli ku Serena kyandira bisakiteka Bobi Wine ateka yakakonde ne Saimo ngoli amukonye kuna mukonyi bwati when you are Kyagulanyi weteke mu ngattoze ngoli mukulembeze ensekutadeka amaso mu kamera oli alesa akakonde mbajje singa semera dayagala okubuuza Kyagulanyi yandireese omukono bwati tusanyusa okulaba Mr. Ki that's what we call diplomatic nchimbaleyo nchamulizu kunyamba wakati tuwasoma bulungi that's why we call diplomatic approach nti omukulembeze ngo ino mu omukono bwoti President Museveni wasanga Obama ayimira n'akola ki ne wasanga Gunda ayimira n'akola ki mpulira bulungi ekugamba ati mbadde nyimiramu aba studio bandape bose tukola ki kakati tulina kibayita respect tosobola kusanga muntu lobongako naye olwokuba omukola ki eyembuuza ya Saimo yabadde ki naye ate Kyagulanyi tuyamulabye era yabadde diplomatic jambo kansoke nkusomese kwezi oli musajja mukadde byonna biteeka mu buseeyi byonjaga tubitekemu si mukadde magezi n'abakadde n'abasiru abakadde bakaddiwa kati mbadde njagala nkuyigirize kino sokolindeko genda mpola kubanga gwe tonaba kutandika kubeera mu bintu bino bye tubadde nze ndi diplomatic okimanyi ndi diplomat oli mu butegesi bwa bivulu omutegesi wa bivulu aba diplomat tubadde tutambulira mu badiplomats kubanga byonna omuntu yenna omukulembeze tabeera na mpalana yawe kakati andi kikoze kumanya kwazo ine myaka emeka President Museveni yali agenda ku debate ne Mbabazi ne Besigye tabakala na yiya fuwa kati kasoke nko information mukadde gwe chovula kasoke nko information atokukadde siwa ati kasoke nko information kwanga tumanyi nera ngovide ku ya President Museveni kanko information Saimo chimanyi wa nope bwako wano ojwa Saimo ina utana na Bobi Wine alulina wenda taina lutalo kati goli kubya social media kankubuza President Museveni eti yabuza Mbabazi yamubuza genda be an informative nsiba nange nsiba milioni 5 President Museveni yamamba Mbabazi omukono yagumuma njagala bawuza bakobesi yamuma omukono Museveni yamamba Mbabazi omukono yamuma bona yababuza kati Museveni ku nsukuno yamamba Mbabazi omukono towakana kakati kyo Kyagulanyi yaba yambe n'abawana international yabawada international jambo that's a diplomatic way of greeting kakati gwabadde osubira Kyagulanyi akyamenga agenda bonga agenda mu ghetto eri yabadde ghetto kakati nkubuuza babadde agenda nga bonga bwati abonge ama wagira Kyagulanyi ogenda nga bonga yegoma bwati mutu yabadde ayigira sira kyenjagaza Kyagulanyi wamu sira kyemwagaza njogera mazima kakati gwe kwezi wagana okukkiriza soko sirike kwezi wagana okukkiriza nti Kyagulanyi abayitako mukyamulaba mu Bobi Wine oli omunyiwe enjaga nsikakanye kakati gwo muzibu wasanyuka nnyo Ssaabasajja bwe yayita ku Kyagulanyi ng'aleese Ssaabasajja teyalaba Kyagulanyi azibambye Ssaabasajja teyalaba Kyagulanyi yabambe teyamulaba kabaka izani atalaba ate okoze bulungi okuleta example ya Ssaabasajja kabaka bwe yalajja mu bantu bati teyali organize nga Kyagulanyi nti waali teyamulaba kati oli mu sensi ya Ssaabasajja Ssaabasajja nasobola kuyita ku Kyagulanyi ng'amulabi omupolisi tasobola muyitako ng'amulabi
kakati bishop w'eggulu eyali amansira amazzi bwe yamutunula bishop w'eggulu gogamba ata mu mansira bishop w'eggulu gogamba naye tiyategeera kubanga bw'obeera mu kkanisa kati kankuyigiriza musajja gw'omukadde nti bw'obeera mu kkanisa ebitiibwa bigwane mu maaso ga Katonda kwezi wenkana ne Museveni bwe tubeera mu kkanisa there is no special immunity for people kasi oleka nsoke nkomalirireyo kwezi toba mukadde nnyo nti bw'obeera mu church mu bifo ng'ebyo nti oli mu church there is no nga tonnaasijja kawulira there is no special immunity nti bishop bwe yali agabo bwati we yakoma tiyakikola mbu alabye Kyagulanyi nedda yakikola tiyategeera nti bishop talina buyinza mu mamuntu muyisa kati kasoke kunyonyera ekyakyagulanyi kasoke kunyonyera ekyakyagulanyi kasoke kunyonyera ekyakyagulanyi nti bwe yaleese bwati omukono mpuliza bwe yaleese bwati omukono amukubira jambo yamukubidde jambo kwezi oyina emyaka emeka luli wayina emyaka olowoozezza ekirano okaddi wamulenga wawanika bwati omukono kakati ate protocol kati kankonya information gye bali tomanyi Saimo bamubawunsize ku mulyango bwe bamubawunsize ku mulyango ati nupu yamuwadde tiketi yamuyingiza ati mpuliriza kakati nga security ekose order nti omukulembeze twagala alabe show Kyagulanyi bakusalawo okubuuza abantu yandibuuza kuserena yonna sowezo kimanti Kyagulanyi alina protocol alina security okimanti osobola ogera kuloonya president Museveni otomulanga security egaanye okimanti Museveni ayisobola okwagala okukulaba security negaana mpuliriza gyekiraba tekiriyo kakati gyo yagenza okugenda ewa Kyagulanyi nga protocol egambye omusajja tumuleka anyumirwe epasi because it was his main show. Okitegedde buli kyekugamba yabadde show ye n'abagambye abagamba King Sat nti abulamu okuyimba tumutegeke ku 15 mu commenting wansi mu commenting bobi wayini n'amukuba ekimoni engalo teyazimuwadde era Saimo n'alugwamu Saimo talina kye yaguddemu baluna tikinga mwe mwabajubisa ensonga ya Saimo era mwenamwe n'abanda bakola live yange wano twakedde dda tunatana okumala program eno kuba tukooye naye mujja kulaba Saimo ne Kyagulanyi busaabala munayogera ki kubanga kansoke nsomesemu abantu bayige nti Kyagulanyi ku level gy'aliko mpuliriza nga is a product of Makerere University is a product of Harvard is a leader batusomesa mu leadership yagala nnyo omulabe w'okusinga akwagala sawa zino president Museveni bw'asanga Koni Museveni Koni n'awa Museveni omukono Museveni najjawo omukono Museveni yaswala kati kyemanyi Kyagulanyi yasomanga nze bwe nasoma nze kwezi odaba lwaki nkolana nga tukolagana nate tukolagana ne ethics of leadership and management tukolera wamu you can work with someone gotokola ki gotoyagala kakati Kyagulanyi engeri gye yasomamu tebamuyigiriza kuwarana kankuwe scenario sako sikwagala ate kali mpozi oli dictator ate bonsijja kumeesera bato li dictator kale nkwagala kumpaka upisto nkwagala ne mu mutima sikola ki sikwagala kakati mbadde nkugamba nti Kyagulanyi yatusanga mu lumbero wa Misa Kisemakula nakino kankigamba okiyige n'asanga omusajja bamuyitanga Ronald Mayinja Ronald Mayinja oyo yakola nupu bye yakola bikola ki Kyagulanyi yamuyita mu bantu abangi najja n'amubuuzaako ebisaala ebyo nali nkyalimu enyalemu Kyagulanyi n'ampa engalo n'ekifuba lwaki tiyawala nanze yalinga amuvuma awala ne Saimo atamuvuma ekyokubiri Kyagulanyi si malala bano muleke gamba nti Kyagulanyi afunye amalala sagala kubanga awulereza Kyagulanyi akudde mu bulamu bwa kiserebu Kyagulanyi nga tenajja mu byabufuzi era akola mulimu ki kwezi njagala ow'emyaka ekitiibwa govumaganya abakadde Kyagulanyi nga tenajja mu politics soko sirike kunfyezi kuli maaso kyoyagala sikoogera nnyo oyagala kati Kyagulanyi afunye amalala nga tenajja mu politics yayina erinnya bati yayina linnya kakati yali big firi kakati soko sirike kati musajja gwe oyina emyaka kwezi otegera bulungi tosobola kunsinga kutegera nga olizoninga botogoma na wapi wasoma nasale kwezi wasoma nasale did you attend nasale kati if you attend nasale sirika nkubuli zasoma ndi muto amusaka 5 years kati ndiko university mbadde nkugamba nkubuza Kyagulanyi jja mu politics nga ina sente baya jatayina nziramu yewe banedda yajja mu politics nga ina ninyomba nga tayina soko mpulirize kwezi towakana ojja kulozesa abantu nti oli musiru mpuliriza abantu bajja kuyita omusiru sinze nja katonanzijayo owulira ate kati kamale kugamba bweni katonanzijayo kale nange njagala ompulirize because I'm the host nze guest gwe host mpuliriza bwokyaza guest wulya point ze be a professional presenter kyenkubuza kijagala oddemu Kyagulanyi yajja mu politics nga alina erinnya oba nga tayina yajja mu politics nga alina ssente oba nga tayina kati amalala yakagalaba kati kakati politics gatya nedda Kyagulanyi kuva dda nga alina erinnya ne ssente tasobola gamba mbu yazze nga alina malala
Ako tegabadde malala. Kwezi kankubuzeemu. Tosobola kuyita ku muntu n'omuyita ngo ebirowoozo biri wala naye nga n'agamba ekino nga si kyoliko. Kati lwaki ku Kyagulanyi mukitwala nga kyamaanyi nnyo. Ate ekisinga okunnuma. Era ne mu nnugu mwennyini mulimu abasirusiru nga ggwe abajjubisa ekintu kino ekyabaddewo. Amazima ga Kano was an act of hooliganism. Nze nabajja omuntu ow'enkyukakyuka nsooka njogere nganze ow'enkyukakyuka mpuliriza katuke kugambika maleyo teyamulabye. Ekyokubiri mbadde nkunyona kozi mbadde manyi otegera bulungi bwe mbadde ntandika pulogulaamu eno nkugambye yabakubidde ejjambo takyali mulevuzi bonga okubonga kukola kamocha mu njaga tekukola ku Serena musajja gwe baamu amagezi musajja gwe njagala olubega otegera ulabye mbadde njogera byonna njagala okubera pulogulaamu eyo mbadde njikola bantu bosi jja ku rediyo nzijayo bosi nzijayo ngengera ne rediyo tasobola kujja kulaba buli kiyenje nga sina kakanya katonanzizayo asobola kujja n'abonga ku buli wamu kake mama omuyita levo yonti gogolina obudde obuwuliriza kuyita kakati nteredde naye kati njagala obeemu amagezi kwezi ng'omuntu omukulu nti omuntu muwe ekitiibwa nkuwadde ekizampo Ssaabasajja Kabaka yayita ku Kyagulanyi yali amulabye Kabaka alina omuntu gwasosola tasobola kati mwaba emitima ebimu abateekawo sayansi tasobola teyamulaba omanyi lwaki mpalakana mbwe nti mu diplomasi wetuba tusoma kikugo tewasoma tatukola kibaita international relations mu international relations and diplomacy you have to bend down to everyone oba awunya oba mulema oba mukadde whenever you a leader you don't have to be segregated kakati akimanyi tiyakikoze nga agendeomugamba kakati buli simuwolereza bana ekwezo ojja kumpoganya ojja kusinga n'amazzi gakunya musuyu mbadde nkugamba mpa amazzi buli omutima agenda kubuukamu n'omusajja omukulu alwawo otegere mbadde nkugamba ozekayana ozekolaki kati mpulirizaako teyamulabye sayima wannuku Saima alina n'ebigendo by'okwesimbawo Saima bati balina so baaki bamuwalana nenkuweekizaamu omusajja gwe nenga mulaba asanga Ronald Mayinja n'amubuuza mu bantu nenga wenanga we nali mwenialemu yansanga n'ampa ekifuba n'engalo nga teyamboola kakati yandibadde alimu okuboola bajja yamuyinako obuzibu sokosirike ate aboole Saima atamuyinako obuzibu omuntu ogwo gukola bulungi kwezi sigira mubuulirira kubanga mu party 2 beyaze security negamba kati president kyogenda okukola laba show bino ebintu byemogera yabira bitankeera okimaika nkumuuze Kyagulanyi ne Bebekulu ani asinga empisa Bebekulu saamuwa omukono mu ituli n'agunyima era zate Bebekulu yakikola agende kwata ali mu kyokoza soko osirikeva ku ssimu Bebekulu namuwa omukono mu kuziika kwa ituli bwenti nga njagala abantu balabe nti ze huligani ompulira n'agunyima bwe nakwata akazindaalo bwenti abantu bakuba endu najja n'aseka ne muganga twabadde onyumira ki omukono gwo omuntu omumugumyeko nzirakikosa kulabisa Bebekulu kwa Bebekulu tuwewalana nedda Saimo tawalana Kyagulanyi kwezo nnumya omutwe bannange kwezi olina abaana kwezi sagala mwana wategerenga ggwe era ngenda bambe buli Saturday omwana anategeranga abaana bakwezi mbamumpete mutegeranga kitammwe bannange omenya nkugambye teyasosola Mayinja teyasosola bajjo nabazaga fulu figa amubuuza Saima tamuyinako buzibu asosola waaki teyamulabisiza kakati bana aba babiri musabalo ogenda kukolaki tukyogera ku rediyo kuno ze kusiba milioni 10 tebalina okumiitinga tekisoboka kwezi balina okumiitinga Saima alina buzibu kina Kyagulanyi kubukipa jwani wanju bisanvu nga Kyagulanyi kati gwajwani osanyuka nnyo ng'ekibi kituusa ojwani osanyuka nnyo ng'ekibi kituusa ku Kyagulanyi lwaki osanyuka nnyo olina emyaka 5 oli alina emyaka 4 omwana omuzaala gwe yandibadde agamba nti omwana kanyume mumukuba ate oli mukuba mutabanyiwo muli baganda bagamba gwe oli mulundi bagamba nti oli mulundi bagamba oli mulundi bituufu bagamba gwe oli mulundi kubanga omutima gw'olina ndaba nga si omutima gw'olina ku muganda munno ndaba nga oyagala kufa weeti ogire bannange kwezi muwe omutwe afeewo mutte kati ozijja lwaki oziteekoledde lwakuba tuyagala bawuliza bawulire mazima muwe omutwafe kozi sikulimba mpa amazzi wamma ere mufeya wadde Kyagulanyi tomwagala
kira dauni mambi musajja wattu Saimo yabadde kakati Saimo atekayo obukonde gatekayo obukonde kala loyalty jali ne ekya agabadde mango kyakula jina labamenyeka bumenyesi kankuyigirize n'ekyo kwezi na wajja kulanga omutima omubi kwezi mpayo munyankole avuma Kyagulanyi ku radio nga bwokola ati nga Kyagulanyi ali muvumyeko kati biki byokola n'okumenyeka kukuluma ate kuluma kize kati ulwokwati wafuna mikisa okaddiye tomenyese kati owulira bubi ng'olwokuba oli amenyeka kakati okaddiye tomenyesemu kati kikuluma n'entambula y'Ekyagulanyi ekuluma zaala omwana afuke Kyagulanyi lwaki tozaala mwana afuke Kyagulanyi kakati Saimo omulumi mwana wa nnyoko Saimo mwana wa nnyoko golumirwa nnyoko yamuzaala gw'omuzaala lwaki olumira bannayuganda lwaki oyamba bannayuganda n'obawa eddagala tuli wano nalufenya abantu baavu Imela ali ku ghetto gambe ina simu bagabire sente bave mu mberembe. Kati wachi ku Kyagulanyi olabe bya na Uganda ate kwa noto ku Museveni noto biraba. Kyagulanyi na Museveni kati Kyagulanyi mukulembeze nga Museveni. Lwaki engeri gy'omuva musijja Museveni ayina sente. Kakati engeri gy'omukubamu lwaki okuba Museveni ayina sente. Lwaki okuba Museveni engeri ayina sente ze gwangu sikogera kituufu. Lwaki omuyina kenubu sikuvuga lwaki omuyina kenubu lwaki omuyina kenubu endugu yaki ku myaka gy'olina kwezi endugu yaki njogera amazima nkugambye kale kanjogera empula mu nnimi amazima nkugambye nti singa yakikoze agenderedde kwezi singa yakikoze agenderedde wayongera firanwa singa yakikoze agenderedde kyandibadde kibi kubanga Kyagulanyi sikiwa sako sirike genda mpula kansoka ekyo tonzikiriza kumalayo kwezi tonzikiriza kumalayo singa yakikoze agenderedde kyandibadde kiki siwagira kikolwa kyakoze eki naye Kyagulanyi gwe mmanyi yali ati nkozeeko yakwatako mu ngalo nga muvuma yavaako ekifuba ng'akola ki nayita mayinja mu namukubamu olwali ng'akola ki kyogamba nti Kyagulanyi alina obusingo ku Saimo nga mayinja Kyagulanyi yandibadde n'obusingo ku Saimo nga pajjo lwaki ze yampa engalo n'ekifuba kitegeeza tesimuzeegwe kusosola abantu n'ekyokubiri yasoma asomedde Harvard mukulembeze amanyi ab'emitima emibi amanyi ab'empisa embi ekyo yakikoze tagenderedde okwebakako baana bange nina abawala basatu okubebakako kale kadayiro ndayize n'abaana musajja gw'ebikoli mu bikudde kakati ndayira abaana bange yakikoze tagenderedde kubanga singa tiyakikola ku nze singa nange yambola nga Saimo nandigambye wampisa mbi singa yabola mayinja nga Saimo nandigambye waki wampisa mbi nekyo mukanula mugulunze kati kwezi ntambula ennaku zo nonya school fees bukadana mu butaala abantu bankubira jambo nga sibaddamu kati yazze wali nga kamera ina ali focus ku soyani nenkuwa example ti Saimo bamusinze yabadde mwana dogo site yamwadde ticket yamuyingiza singa n'obo teyagala Saimo tebandi muwadde kadi ekyokubi ogenda wali kiwekwasa nti yageze wali wadi natamubongako security yabadde ekoze order nti kati omukulembeze labasho era omuntu ogu yamubonzeeko yabadde ddagala nsindaga abantu bameka babuze Kyagulanyi ng'atudde lwaki yagala nfemu omutima nga nnyonnyola omusajja w'emyaka ekinaana atategeera lwaki yagala okunzita nga ndi muto kwezi nina emyaka 7 kati onzaala ni lwaki wenkugamba ebintu ebyamagezi tobiwulira okuba oyirenge nenkubuuza kwezi tigwe kwezi weddira jjo nyingazi weneddira ki lwaki fe Abaganda tukubanyi baganda bannaffe kakati okuba waki kati empisa nenkuwa example ti mu bayimba olwasinga Kyagulanyi empisa Bojanti Bobi Wine ina empisa family ya Bobi Wine ina empisa byadda bayina empisa kakati bebe kulo kimandi yasinga empisa embi Chameleone yasinga empisa embi kampala abantu abasinga empisa embi Chameleone yasinga empisa embi bebe kulo ina mutima mubi Kyagulanyi yasinga empisa wadayire gume ko atisoba kumujja mu gume ng'omuntu kugambe omuntu asinga empisa embi bamuyita Chameleone na bebe kulo tayina empisa embi ina mutima mubi na butategeera ati ye ebintu ebisinga bikola mu butamanya bebe kula mala kola nsome n'amanya nti yakoze eki kakati mu bantu abayina empisa ebyaddala Kyagulanyi Muganda ayagala nnyo kalicha ye ayina empisa ze sira kye mwagaza ne ku Nuupu tondabayo sigala kumusaba bikadi bye sira kye ne munjogera mazima kwasi nage tukola program twogera amazima mukatola sigenda sagala kwesimba bantu mmwe namanya simba ngote mumpanga galulu gammwe sagala kwesimbawo agaluza sigala gera mukalulu ka Museveni naye njogera ekitufu kwezi si kirungi kulimba Kyagulanyi ayina empisa Golaba buyisa bwako yalalinnyeko ku mesera n'abagereka nga bebe kulubu yakola Kyagulanyi yasobola okuba nayogera ebyekisiru nga birimu n'okuwemukiriza yali akubyeko omuntu oluyi naye yabeeranga ne Firebase nga bakubbako essimu abantu bamala kwetola ne banoonya essimu nagira banaagenda Kyagulanyi yali akubyeko omuntu yenna oluyi lwaki bwakolayo akantu nti yawadde Saimo kubonga
yavumani jeno tamuvumanga ko olulimi lwe politics gali mazina ganchimba yamuvuma ki baba yamuvuma yakola kibera ne mugamba kwezi bugene pola gonchaza Kyagulanyi bakola ezubisi mugandi Kyagulanyi okoze kibi nero jimulenyeko kakati sijja muli yakubati yakitegedde siga yakiboza nze nina saidi kwezi nina saidi kakati singa nakedde komera Kyagulanyi onkola ki tiyaswadde mwabawumba tutu mwabakigenzezza kuba kati kankuwa bwino no kati musajja gwe Museveni yateekawo abantu nga mukufuula mutu bakuligani kakati bwe bakolera akantu mukazimbulukusa nnyo kubanga muyamba Museveni kufuga ku propaganda kati Kyagulanyi nkugambye soko tegererefo gyalimu ne kaliba takyabonga mu public siga yamuwadde omukolo gwe tutisanze kukola Mr. President agujjawo bw'ati yandibadde ako ne bonga ebyekiyaye Kyagulanyi muyaye ebyeki ebibere nikuba bibere ni kamokya Bwaki kusumbwa kwezi n'emyaka gye kinaya gy'olina walimu okumanya nti yabayita kati ku level ddala mukatula mugulu omwana oyo mwaba munyuma naye mu nsi yonna bamulamanga opposition figure wa Africa okikiriza nti Kyagulanyi okikiriza nti opposition figure wa Africa kazuka kigambo okikiriza nti opposition figure wa kakati kero teke mugogo sawo yambo wayita bamulamanga opposition figure mukatiteke mugogo teka mu African opposition figures kwezi wasoma kwezi wasoma Africa tumanyi besije katireka musazi Kyagulanyi kwezi osinga okwagala Besigye empisa gyayita kwezi osinga okwagala Besigye nze olwadira Besigye awe mulwadira kakati saawa eno musajja gwe emyaka 9 kankuyigirize Kyagulanyi saawa zino yaliko onkyaziza Kyagulanyi yeyisa nga hitira omutima omubi tugende empola omuntu yakolako omutima kimubi tugende empola kasiga Kyagulanyi yakola ki utando oli musiru kakati tugamba nti mutira ino mutima omwenda yakola tatogera oyogera komiti yakola ki yakola mutima ki Saimo bwana bane Saimo gena kola kakati bama bapuliza ku leji buno obusajja obukadde bamala gwogera yakola ko mutima ki omubi yakola ki kamuzu banda yakola ki kakati nguli ampaye ebintu bibiri Kyagulanyi yakoze kwezi kajira tumefa kichwa asangirinya ya muzika bulungi kakati busagirinya mwana wa nyoko go wasagirinya kadi go fula sagirinya muti kakati go todo mukasajja godi kujjako tani ndi muzika ko sija kubiredio to sija kubiredio eyo gabi atiri yera ko kwa mutima omubi tatu wagweddalo ngenda kujjako wagweddalo to nda kumusubiro ngena ko nkabyo na bazinga oyogera basimu yakolako ku mutima omubi yakola ki ebandi kwezo ngenda kufa bubi ngambo bubi bali ku mutima yakola mbaya siba wandi ngambe yakola ku mutima omubi yanzitira omwana nawo emyaka y'agenda ku propaganda zile program ya lele nnimyo Dine alifu chake propaganda somedi yakola mutima mubiki ya mama na omulimu yakoma sente yakola mani mbaya abantu batabi yakola ko mutima mubiki bangi nnyo kakati mbaya batano bati kati gojote ku radio a professional journalist like you notati kugenda ku propaganda wa social media are you mad you man oli mulalu oso alulu mutogo nnuma ne musajja yaka kwama oya kana afira wano nyako kwa mazi bafira mja kunzika Tunakunuma mumpoganya bwoganya kinaze ku program yongoba sigala kuda program ngwezo oyogera muntu byatolekana otimeji oswadde nnyo yakola ko mutima mubi kuliza yakola ko mutima mubi mutima kimu yakola ko mibi oyandi kwezo nyize gaddala mbadde manywandi gabi yakola ko mutima mubi yanze base yati oyogera ebyo abantu bakwa ekitiibwa bamanyi oli research journalist mutima kimu yakola ko guki bwe yakola ko ngwapale tayona answer kati kanzi kakane ne sur le programme degenda kunyuma onkosa busungu dekera onkosa busungu ati nda oyogera bitali program tunazisira mu emotion nenda sebo ne kumasimu gaga gati bito bwe tuba tukola